Ntendeeza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu atuganyiza okuba nga tukyasobola okwatula erinnya lya Kristo nti ye Mukama. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo Mazima Kenneth, ng'era njagala otwala eddaala lino okubeera nga nsiima gwe yenna atwala obudde obumala mu kigambo kya Katonda okwekkaanya ebintu oba ensonga ez'enjawulo. Ku lunaku olwaleero njagala tubeeko ensonga gye twekkaanya, ng'era y'ensonga gye tuyita Mulowozenga, byonna okuba esanyu. Bw'otunuulira omutwe ogwo waggulu gunyweza ebintu eby'enjawulo oba gwe nange bye tugenda maaso n'okuba nga tukisinsikana mu bulamu obw'ensi. Ebisoomooza atomooni nga bijja mu mbeera ez'enjawulo, bijjira mu mbeera ez'obulwadde, bijjira mu mbeera ez'okufa, bijjira mu mbeera ez'okunyigirizibwa wano ne wali. Naye obukulu bw'omutwe guno bwatuyamba kubeera nga tutegeera nti wonna we tusobola okulowooza nti we tuli mu masekkati g'okunyigirizibwa kwaffe, tewali kintu kyonna kipya mu maaso ga Mukama Katonda waffe. Ekisookera ddala kwe kubeera nga nkujjukiza ensonga gye tuyita obukulu bwa Katonda, nti Katonda waffe y'agera byonna, aganya ebirungi ne bibeerawo, ate era aganya n'ebibi ne bibeerawo olw'ekigendererwa oba olw'ebigendererwa gwe nange abamu bye tusasobola kubeera nga tunnyonnyokera ddala. Nakyo tusobola okugamba nti buli mbeera yonna Mukama abeera alina okuteesa okulungi, ng'era kusukkuluma ku birowoozo byaffe, nga kusukkuluma ku kutegeera kwaffe, y'abeera amanyidde ddala kiki ky'ayagala okubeera nga atuukiriza oba ng'akola mu bulamu bwaffe. So njagala nkugumye n'ebigambo ebiri mu byawandiikibwa okubeera nga gwe naawe otwala akadde ak'okubeera nga wekkaanya ensonga zino mu budde bwo obw'eddembe. Bw'oba osomye busomi ekitabo ekya Kabakuuku essuula essookera ddala n'osoma essuula ey'okubiri, ojja kulaba nti Kabakuuku mu biro bye agambibwa ebintu eby'ennaku ebyali bigenda okubeera nga bituuka ku Isirayiri, embeera ey'okusoomoozebwa Katonda gye yali aganyiza okubeera ng'etuuka kuba naggwanga erya Isirayiri. Olw'obujeemu bwabwe n'olw'obutawulira bwabwe, Bayibuli etulaga nti Kabakuuku n'atandika okukaaba. Bw'oba otunuulidde essuula esooka olwokubiri n'agaana Mukama, kino eky'okukaaba kinaatwala kadde ki g'otuwa obuyambi? Towulire kukaaba kwaffe eri gwe, towulire kunyigirizibwa kwaffe, tootulokole. Lwaki oganya obubi buno okubeerawo n'ebintu ebyaki eby'enjawulo? Naye Katonda yalina kye yali agenda maaso n'okuba nga amaliriza kulagira ddala bannaggwanga bano nti obujeemu bwabwe tebwalimu kalungi konna ke baali basobola okuba nga bafuna mu bo. Naye Bayibuli etulaga nti omusajja oyo Katonda yamuleka n'abeera nga mulamu, n'alaba okusoomoozebwa kwonna okwajja eri Isirayiri. Bayibuli etulaga nti n'amugamba n'omugamba okuwandiika ebyo byonna ebyali bimulagiddwa, ebyali bigenda okuba nga bibaawo. Naye obukulu bw'omwami ono bwe nsobola okubeera nga ngamba nti twetaaga okubeera nga tulina embavu, tulina okutegeera kwe kumu okwa Kabakuuku, y'engeri gye yayanukulamu nga okulamula kwa Katonda kumaze okutuuka ku bannaggwanga Abayisirayiri, nti yagenda amaaso n'agamba olw'17, kubanga omutiini newankubadde nga tegwanya, so n'emizabbibu nga tegiriiko bibala, ne bwe bitangira omuzayituuni obwereere, ennimiro ne zitaleeta mmere yonna, embuzi nga zimaliddwawo ku bisibo, so nga tewali nte na mu biraalo, olw'18, era naye ndisanyukira mu Mukama, ndijaguliza mu Mukama. Yeno ensonga esingira ddala obukulu ennyo eri Omukristaayo yenna asobola okugamba nti
olina embeera gy'oyinza okuba nga weesanze nga oli mu masekkati gaayo, nti wonna w'oyinza okuba ng'oli si ggwe asoose okubeerawo. Bangi abaatusooka babadde mu mbeera ezisoomooza nga za njawulo nnyo nnyini ddala, nti Isirayiri eyita mu kusoomoozebwa okwo kwonna okulamula okwo kwajja eri bo olw'obujeemu bwabwe, naye nnabbi Kabakuuku okulaba nga buli kintu kyonna ekikwatagana n'ebisolo n'ebimera nga byonna bisaanyiziddwawo nga tebiriiwo, yasigala agamba nti ndisanyukira mu Mukama, ndijaguliza mu Mukama. Mu masekkati g'okunyigirizibwa omuntu aba tagwanidde kubeera mulabewo ye Mukama Katonda. Gwe kutandika ate okubeera nga oyogera ebigambo eby'ensonyi, kutandika omubuuza kino ne kino lwaki kibaddewo, ate bw'aba nga atudde ku namulondo aganya atya embeera ng'eyo okubeerawo. Tulina okubeera nga tuyiga okwanukula okulungi. Okwanukula okulungi kwa kubeera nga tusanyukira mu Mukama, nga tujaguliza mu Mukama. Nti ne mu masekkati ag'okubeera nga tuyita mu kunyigirizibwa, Katonda aba n'ekigendererwa mu mbeera ezo zonna. Jjukira bulungi nti Yusufu atundibwa baganda be, newankubadde Katonda si yateeka ekirowoozo ekyo mu mitima gya baganda be, Katonda yakiganya ne kibaawo. Naye Yusufu okumala okutuuka mu Misiri, bwe yaddamu osinsikana ne baganda be, yabagamba nti mmwe kye mwateesa olw'obubi, Katonda kye njagala mmwe mutegeere nti yansindika wano nga mmwe temunnabaawo nsobole okubeera nga mbateekerateekera wamu ate era n'emirembe egirijja mu maaso. Ebigambo ebyo osobola okugamba nti oba kiki ekyali kitomedde endowooza ya Yusufu, naye obukulu bw'ensonga bwebo nti ne bw'obeera otunuulidde Yobu n'ebintu na Katonda byamuganya okuba nga ayitamu. Yobu yasooka ne yeemulugunya ku kino ne yeemulugunya ku kiri, naye oluvannyuma nnyo Katonda bwe yagenda mu maaso n'okwanukula nga amulaga obukulu bwe, ng'amulaga amaanyi ge, ng'amulaga amagezi ge. Bw'osoma Yobu essuula 42 olusooka paka olw'omukaaga, Bayibuli etulaga nti Yobu yamaliriza ng'agamba nti nze obwesige bwange bulimu ggwe Katonda, onsonyiwa okubeera nga nayogera eby'ensonyi bye saasobola kubeera nga ntegeera. Yobu Bayibuli etulaga mu ssuula eyo 42 nti yamaliriza atandise okugamba nti Mukama mmanyidde ddala osobola okukola ebintu byonna, era teriiwo muntu yenna asobola okuziyiza ekigendererwa kyo. N'agamba ani oyo akweka amagezi owatali kumanya? N'agamba nze nga nayogera ebigambo bye sitategeera, eri ebintu ebisukkuluma ne ku ndowooza yange bye simanyi. Badde nga nkuwulira buwulizi nga neebuuza kino ne kino ne kino, naye kaakati nkuwulidde ate era kaakati ndabira ddala. Bayibuli etulaga n'amaliriza ng'akola ki? Nga yeetonze, n'amaliriza ng'akola ki? Nga yeenenyeza. Bassebo ne bannyabo abagenda maaso n'okuba nga mufuna oba muwuliriza obubaka buno, ebintu emu ekkanisa byetasomesezza bantu y'ensonga ey'obukulu bwa Katonda. Tewali kigwawo bugwi n'olowooza muno kiguddewo bugwi. Buli nsonga yonna Katonda abeera alina pulaani lwaki ekintu ekyo aba akiganyiza okubeerawo, nti ne mu nsobi zaffe zennyini Katonda asukkuluma ensobi zaffe, asobola okubeera nga ekyo ekikoleddwa mu bukyamu, ate era abaako engeri gy'akikozesa okulaga obukulu bw'ekyo ky'ayagala okubeera nga akola ki? Nga alaga mulamu bu. Zabbuli ey'Ekikumi-35 olw'omukaaga lugamba nti Katonda asobola okukola ekyo kyonna ekimusanyusa mu ggulu, ku nsi, mu mayanja ne mu biko. Tewali kintu kyonna kisobola kuziyiza mukono gwa Katonda bw'aba asazeewo ensonga yonna okukola ki? Okubeerawo. Nga tetukomyawo, Bayibuli yennyini egenda maaso n'etaanya ensonga. Mu Samwiri ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri lw'omukaaga nga egamba nti Mukama asobola okutta ate era asobola okugaba obulamu, asobola okubeera ng'asindika abantu mu kufa
mu geyeena ate era asobola okugolokosa. Olw'omusanvu asobola ofuula abalala abanaku ate era asobola ofuula abalala abagagga. Asobola okukakkanya ate era asobola okugulumiza. Asobola okuyimusa omunaku n'amugya mu nfuufu ate era asobola okuyimusa oyo atalina n'amugya mu buwanvu obw'ekiko obw'evvu n'amutuuza wamu n'abaki n'abalangira. So mu masekkati ag'embeera omuntu gy'osobola okuba nga totegeerera ddala. Nkola obubaka buno nga nkulaga nti ensonga gye tugamba ey'okubeera nga tubeera abantu ababeera nga tetutandika tambulira mu mbeera ya kwemulugunya ku kino ne kiri. Tuyina obubaka obutumala mu byawandiikibwa. Bayibuli egamba mulowozenga byonna okuba essanyu. Kyetulabye ku Kabakuuku, kyetulaba ku Yusufu, kyetugenda mu maaso n'okulaba ku Yobu, ate ebyo byonna nga Bayibuli bw'eraga mu Bakolinso esooka essuula ey'ekumi nti ebyatuukawo mu ndagaano enkadde byawandiikibwa ku lwaffe tufune ekyokuyiga okuva mu ebyo ebyakolebwa abo abatusooka okubeerawo. Bwe baba nga balina ensobi ze baakola nazo zaawandiikibwa, ffe tuzeewale obutaddamu kukola nsobi ze zimu. Bwe baba nga balinako ebirungi bye baakola tubeko bye tuyigira ku ebyo ebirungi Katonda byasiima mu bulamu bwabwe, naffe olwo tulyoke tukolere ddala ebyo bikola ki ebisanyusiza ddala. So bw'osoma Yakobo wenzija omutwe guno mu Yakobo essuula esooka onyiriri olusooka n'olwokubiri, Yakobo awandiika agamba nti Yakobo omuddu wa Katonda ne Mukama waffe Yesu Kristo eri ebika 12 ebyasaasaana mbalamusizza olwokubiri. Mulowozenga byonna okuba essanyu baganda bange bwe munaagwanga mu kukemebwa okutali kumu. Ekitegeeza nga tukyali mu bulamu buno obw'ensi tetusobola kugamba nti tugenda kuba nga tutambulira ku muswetwe mu mbeera ey'ogamba tetuusange mu mbeera ya busozi mu bulamu bwaffe. Obusozi busobola okukiikirira embeera ey'okusoomoozebwa. So atugamba nti singa tugwanga mu kukemebwa kwonna ne tugwa mu mbeera yonna esoomooza, agamba tulowoozenga byonna okubeera essanyu. Tulowoozenga byonna okubeera essanyu. Bino bituwandiikibwa olw'ekigendererwa eky'okubeera nga tuzzibwamu kye tuyita amaanyi. Ti Mukama amanyidde ddala gwe ssebo ne nnyabo awuliriza mbeera ki gy'olimu, buzibu ki bw'osanze mu bulamu buno obw'ensi, ebintu byanukula bitya gy'oli, oba embeera ekuyisa etya. Ate eyakuganya okubeera nga ozaalibwa n'akukkiriza okubeera ng'oli mulamu paka kaakati amanyidde ddala ebyo byonna bye weŋŋanga mu bulamu obw'ensi. Yakobo awandiika mu Lwokusatu ng'agamba nga mutegeera nga okugezesebwa kw'okukkiriza kwammwe kuleeta okugumiikiriza, nti bino bye tusensikana embeera enyigiriza Bayibuli bw'eba eginnyonnyola egiyita embeera ey'okugezesebwa, ate embeera ekkiriziddwa Katonda olw'ekigendererwa eky'okubeera nga okukkiriza kwaffe kutuuka ku ddaala ery'obugumiikiriza. Teriyo muntu yenna. Soma Samwiri ekyokubiri essuula ey'e14, ey'e15, ey'e16, ey'e17, ey'e18, ey'e19 olabe Kabaka Dawudi ebintu byayitamu n'okugezesebwa kwennyini nga kuviira ddala ku mwana we Abusalomu okutandika okubeera nga amulwanyisa n'amugya mu bwakabaka. Wuuyo agenze maaso n'okwebaka n'abakyala bonna aba Dawudi misana tukutuku, n'enkwe zonna ez'enjawulo ezaakolebwa n'abantu abali bamwetoolodde, engeri gye bamuyisangamu amaaso wano ne wali. Osobola okugamba nti ebintu byali badde bituuka ku Dawudi n'ebyo Katonda byamwogerako nti nedda.
naye bayibuli etulaga nti abantu ab'enjawulo mu bayibuli nga bali bantu ba Katonda abaali batya Katonda nabo yabakkiriza okubaako ebintu ebimu bye baayitamu. So teweebalabala kulowooza nti nno gwe oli wanjawulo nnyo nti kubanga oli mu Kristo tosensikana eno embeera oba eri. Yakobo kitabo kya ndagaano mpya ate kye kitabo ekisingira ddala obukadde mu ndagaano empya awandiika atugamba nti mubale oba mulowoozenga byonna okubeera essanyu abooluganda bwe musanga okusoomoozebwa okw'enjawulo mwe mulyoke mumanyi nti nno okugezesebwa kwammwe okwo okugezesebwa okwo kwa kukkiriza kwammwe okubeera nga okukkiriza kwammwe kuzaala obugumiikiriza. Atagenda kukkiriza kugumiikiriza mu masekati g'okusoomoozebwa yagenda okwesalirasalira amagezi, yagenda okubeera nga yekkiriranya, yagenda okwogera ebyensonyi, yagenda okubeera nga abuusabuusa Katonda n'ekigambo kye. Kyawandiikibwa kigamba mu masekati gonna ag'okusoomoozebwa abooluganda okusoomoozebwa okwo kuzze olw'okukkiriza kwammwe kuzaale obugumiikiriza. So gwena awuliriza buli kusoomoozebwa kwonna okujja mu bulamu bwaffe n'embeera enyigiriza oba embeera emalirako ddala emirembe oba waakamala okwasaganya kino n'ekirala ne kijja, ebintu ebyo byonna bijja mu bulamu bwaffe olw'ekigendererwa. Katonda oyo omugagga ow'ekisa n'okwagala akozesa ebintu ebyo mu bukulu bwe olw'ekigendererwa gwe nangwe kye tuyinza okuba nga tetusobola kuba nga tutegeera ddala. So tugwanidde okubeera nga tulowoozanga byonna okubeera essanyu singa tugwa mu mbeera yonna ekola ki esoomooza, kubanga ekyawandiikibwa bwe kityo bwe kigambye nti mulowoozenga byonna mu biseera ebirungi ne mu biseera ebyokunyigiriza. Agambye mulowoozenga byonna, tayawudde oba akaseera nga kakusanyuka kokka, n'agambye mulowoozenga. Kitegeeza nti obwe bulina okuba obulamu bwaffe mu masekati ag'essanyu, mu masekati ag'okunyigirizibwa ne mu masekati byonna tubibalenga okubeera essanyu mu Katonda, nga bwe tulabye Kabakuuku agambye byonna nga tewali mbuzi, nga tewali nte, nga tewali byakulya, tewali kino, n'asanyukiranga mu Mukama, n'ajagulizanga mu Mukama. Kati ekiro kino okusanyuka si kwangu, okujaguza si kwangu mu maanyi go ng'omuntu, naye bino ebitugambiddwa biina amaanyi mu byo okubeera nga bitufuulira ddala ekyo Katonda kyayagala okubeera nga alabisa mu bulamu bwaffe. Ekigambo kya Katonda maanyi. Gwe ku lulo tosobola kuba musanyufu. Ani asanyukira buli mbeera eno n'eno nejja mu maanyi ge? Tewaliiwo. Naye owooluganda ekyawandiikibwa kigambye nti ogwanidde mu buli mbeera yonna okulowoozanga byonna okubeera essanyu singa ogwa mu kusoomoozebwa okw'enjawulo mu kiseera eky'ekizikiza ennyo, oba mu kiro ng'olumizibwa ennyo, oba mu budde obw'emisana ne bulabika ng'obw'ekiro ng'onyigirizibwa nnyo. Era Bayibuli etulaga nti tewaliwo kirala kitugambiddwa kukola. Ekitugambiddwa okukola kyakola ki? Kyakulowoozanga byonna okubeera essanyu. Katonda mu masekati g'ezo embeera zonna eziyitirira ku ndowooza zaffe aba tatulekulidde. Nkiddamu, mu masekati g'embeera zonna ezo ziyinza okuba nga zitunyigiriza nnyo, oba bulumi bwa mubiri oba kintu kyonna, Bayibuli etulaga Katonda tatwabulira, atuukiriza ekyo kyonna kyayagala okubeera ng'akola. Ate era ye Katonda agenda mu maaso n'okubeera ng'azimba obwesige bwaffe mu ye. Waliwo n'ekyawandiikibwa ekirala ekikulu nnyo kyenjagala ng'ate nakyo kirina engeri kisoomoozamu n'ekituukira ddala ku nsonga. Bw'otunuulira ekitabo ekyamubuulizi essuula ey'omusanvu/13 lugamba nti mulowoozenga ku mirimo gya Katonda. Ani asobola okugolola ekyo Katonda
kyatagolodde. Ani asobola okugolola ekyo Katonda kyatagolodde? Taliyo. Tosobola kwerwanira kwejja mu mbeera. Katonda yasobola okujja mu mbeera. So teriyo muntu asobola kugolola ekyo ekyakyama Katonda kyaganyiza okuba mu bukyamu gwe n'ogamba ogenda kigolola. Era tusomeseza ne mu masomo ag'enjawulo nti ne bwe kubeera kuwonya Katonda kyatakkiriza nti kyakubeerawo, ne bwe mukola mutya tewali kye musobola kuzza Katonda nga takikkiriza kubeerawo. Abalala balowooza nti kukkiriza kubanga ffenna twayimusizza okukkiriza. Bayibuli etugamba omutuukirivu kimugwanidde okubeerawo olw'okukkiriza, naye okukkiriza okwo tekuli mu ffe, okukkiriza kuli mu Katonda. Twesiga Katonda n'ekigambo kye. Kati etugambye mu Mubuulizi 7:13 paka 14 nti tulowoozenga ku mirimo gya Katonda. Ani asobola okugolola ekyo Katonda kyatagolodde? Olw'ekumenya mu lunaku olw'omuyiika Bayibuli egamba mubeere basanyufu. Ate era ne tekomaawo egenda maaso negamba ate mu lunaku olw'okunyigirizibwa. Era yemu yegamba nti Katonda yaganya ebiseera eby'omuyiika okubeerawo n'ebiseera eby'okunyigirizibwa okubeerawo. Lwaki? Ye yennyini yamayidde ddala lwaki aba akiganyiza bw'atyo. Gwe kyokola nange si kirala. Amaaso gakuumira kw'oyo omutandisi era omumaliriza okukkiriza kwaffe. Nti kye tuyita essanyu ebiro nga tulina bikusoomooza, si nti nno omutwe gwe gukola bulungi nnyo, nti oli mubazimu bulungi nnyo, nti oli mwegendereza. Sigamba nti ogwanidde kuba mwegendereza. Ne ekyo ky'olabanga gwakoze mu bwegendereza mu maanyi go Katonda yakusobozeseza ate yaganyiza embeera eyo okuba ey'obutebenkevu. Okusoomooza bwe kujja kati abasinga badduka nga babuukira sitaani, nga bagulumiza obukulu obwa sitaani. Ne bw'aba sitaani talina kyasobola kukola nga Katonda tamuganyiza. Waliwo ali ku ntikko ey'ebintu byonna, ate buli kintu kyonna ayina ensonga lwaki aba akiganyiza. Jjoka Bayibuli y'emu eyogera mu Yakobo 1:13 Katonda talina muntu yenna gw'akema na bubi. Kabakuku 1:13 egamba nti Katonda tasobola kutunula ku bukyamu, si yakola obukyamu naye asobola obbuganya okubeerawo. Takola bukyamu naye asobola obbuganya ne bubeerawo. Olw'ekigendererwa gwe nange kye tuyinza okuba nga tetutegeerera ddala nga tuyita mu mbeera eyo, naye bwe tumala ogivaamu ate bwe tutegeerera ddala nga Yobu nti twayogera ebigambo eby'ensonyi. Agambye in the day of prosperity be joyful. Nti mukadde ak'omuyiika n'okubanga ebintu byonna bitambula bulungi beera musanyufu. N'amaliriza ng'agamba in the day of adversity consider. Ate ne mu kiseera ekyokunyizibwa God has made the one as well as the other. Katonda yataddewo olunaku olw'omuyiika ate Katonda y'omu ataddewo olunaku olw'okunyigirizibwa. So that men may not find out anything that will be after him. Nti abantu baleme kutegeera biki ebinaddawo. Kati toddangawo ng'olinako Katonda ekiseera kyaganyiza ng'ebintu byonna bitambula bulungi n'olowooza bigenda kutambulanga bulungi n'otandika n'ogamba obwesige bwange nabwe mbase butadde mu Katonda mirembe. Nedda, embeera zino zonna zibeerawo nga Katonda ayagala okubeera nga atukuumira ku ye. Nti kunyigirizibwa osobola osigala ng'oyogera nga kabakuuku mu kiseera eky'omuyiika, osobola osigala nga ate omanyi obugabirizibwo buvaawa. Osobola osanyukira Mukama mu kiseera ekyo eky'omuyiika ate era osobola osanyukira Mukama mu kiseera eky'okunyigirizibwa. Yenna agamba nti mwana wa Katonda tasobola kuvuunuka ebyo. Talina baana bayaba, abaana wadde babe abagezesa mu mbeera zonna n'alaba baanukula batya. Tayagala by'abantu mwesibako bwesibi, ayagala abantu abannamaddala abamanyidde ddala nti Mukama agulumiza ekigambo kye waggulu w'ebintu byonna. Kati gwe raba kino Bayibuli bw'etyo eraga mu ndagaano mpya Balumi 8 abasinga bajagala nnyo naye olwa35 tebaagala lusoma. Egambye nti nno ani anaatwawukanya n'okwagala kwa Kristo? Kuno abakunyigirizibwa ndowooza olya lwaki Bayibuli tugamba nti tulowoozenga byonna
okuba essanyu nti mu masekkati g'ebyo byonna gwoba obiyita kunyigirizibwa oba obiyita bulwadde oba mbeera ki bayibuli egambye kiki ekiritwawukanya n'okwagala okwa Kristo? Kunaaba kunyigirizibwa, kunaaba kuyigganyizibwa, kinaaba kyeya, kutambula bwereere, mbeera ya kazigizigi, kinaaba kitala? Olwasatu mu mukaaga nga bwe kyawandiikibwa nti ku lulwo tuttibwa emisana, tutwalibwa ng'endiga ezitwalibwa omubaazi. Olwosatu mu musanvu n'agamba naye mu bino byonna tuli bawanguzi n'okkirawo okuyita mu oyo eyatwagala. Nti ne mu mbeera ey'okunyigirizibwa ate Katonda yatuwa obuwanguzi ne tugiyitamu. Byannaku n'ateera bisesa nti gwe kyoyita okunyigirizibwa Katonda era yakuwa obuvumu, yakuwa obusobozi okuyita mu ekyo kyoyita okunyigirizibwa. Kati bino mbyogera nga simanyi gwawuliriza oliwa. Abamu bafiiriddwa abantu, abamu balina ebintu nga bya mirimo tegitambula bulungi, oba bulwadde buli mu mubiri, oba ekintu kyonna eky'enjawulo, oba obadde olina wooteeze nti wano oba wali wenja okufunira, oba byakusaba mulimo bakusuubiza naye oluvannyuma bakugambye teguliyo. Ebintu eby'enjawulo nga bw'omayo bitutomera wano ne wano, wano ne wali. Oluusi biva mu famire, biva mu mikwano, ku mulirwano, mu ggwanga, mu bitundu ebyaki eby'enjawulo. Bayibuli etulaga nti mu masekkati ga byonna tuli bawanguzi nnyo n'okukirawo okuyita mu oyo eyatwagala. Bino bimu ku byawandiikibwa nga omuntu bw'aba teyeenywereza mu nsomesa ya Bayibuli ayinza obutabikiriza nti okusoomoozebwa kwonna okujja mu bulamu bwaffe Katonda akukozesa okutuukiriza ekigendererwa kye. Katonda akozesa obulumi bwe tuyitamu mu bulamu obw'ensi otutuukiriza, otufuulira ddala ekyo kyayagala tubeere. Gano si mawulire malungi nnyo abali wansi eri abo abali wansi w'ensomesa ey'okwatula ebigambo ebirungi olabise ekyo kyonna ky'oyagala. Kuba bino tebabikiriza ti Katonda tasobola kubeera ng'aganya mbeera mbi okutuuka ku baana be. Kati Kristo bw'aba yabonaabona, mwana wa Katonda, the only begotten, oyeko mwana wa Katonda, bw'aba Katonda yamukkiriza okuyitamu bino byangu nga tanaba na kugenda ku musaalaba. Laba ebintu byayitamu, agaaniddwa, ayogeddwako ebyensonyi, bamukubye emigo, bamutaddeko engule ey'amaggwa, ebintu byonna eby'enjawulo byayitamu. Mwana wa Katonda byebanga byasobola omutuuka kati gwani. Kyenva ngamba nti bintu bingi nga abantu abagamba nti baalokoka tebibasomeseddwa nti balina Bayibuli ezaabwe ze beegunjizawo. Naye njagala okukulayirira mukwano gwawuliriza, Katonda akozesa embeera ezo zonna ez'okunyigirizibwa mu bulamu bwaffe okubeera nga atukoleramu ddala omulimu okuba nga tufaananira ddala oba nga tutuukira ddala ku kigera eky'okuba nga tufaananira ddala ekifaananyi eky'omwana we. Kyekyo ekiruubirirwa. He wants to conform us to the image of his son. Ayagala tugonde, tubeere nga tuli bagonvu, tubeere nga tusobola okwanukula mu masekkati g'okunyigirizibwa nga Mukama waffe n'agamba kitange basonywe tebamanyi kye bakola. Kobbo bwetyo bwegambye ti mulowozenga byonna okuba essanyu baganda bange. Singa mugwanga mukemebwa okutali kumu nga mutegeera nga okugezesebwa okwo okw'okukkiriza kwammwe kuleeta okugumiikiriza, enyweza ebigambo bingi nnyo nnyini ddala. Singa otunuulya mu bifo ebirala, Bafilipi 2:29 egamba nti for unto you it is given in the behalf of Christ, ku lwammwe muweereddwayo ku lwa Kristo, si kukkiriza bukkiriza eri mu linnya erya Kristo, wabula wamu n'okubonaabona ku lulwe. Bafilipi 2:29 nti bwe tugamba nti tuli mu Kristo tekituweereddwa kukkiriza bukkiriza Kristo, wabula n'ekyokubonaabona kyatubalirwa okuba nga kitubeerako. Bino ebiro bye tulimu si bye biro eby'okugulumizibwa. Okugulumizibwa kugenda kujja oluvannyuma.
ebiro bye tulimu ffenna nga tutambula nga tutunuulya ensi ensuubize, bayibuli etulaga nga bannayisirayiri bwe bayita mu kunyigirizibwa okw'enjawulo, naffe tuli bakweŋŋanga embeera ez'enjawulo. Pawulo yagamba Filipi 2:17 ng'agamba, Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service for your faith, I joy and rejoice with you all. Nti singa mba mpeereddwayo ng'ekiweebwayo olw'obuweereza oba olw'omulimu ogw'okuweereza okw'okukkiriza, ndi musanyufu era njaguza wamu nammwe. N'ebbaluwa agiwandiika ali mu kkomera, naye y'ebbaluwa ekyajjuddemu nnyo ebigambo oba ekigambo ekiyitibwa ekyokukola ki, ekyokusanyuka. Siikuliisa eyo bayibuli etulaga nti bw'oba osomye Bakolinso ekyokubiri essula 12:10, Pawulo mu masekkati g'okubanga yalina erigwa mu mabbali erya Katonda lyaganya okubanga limuteekebwako oyo omubaka owa Sitaani, bayibuli etulaga mu lunyiriri olw'10 ng'agamba nti nteeka okwenyumiriza mu bunafu bwange, mu kwetaaga kwange, mu kunyigirizibwa kwange ne mu kusoomozebwa kwange ku lwa Kristo, nti bwe mba ndi munafu olwo mbeera w'amaanyi. Nti Pawulo amaaso ge yagajja ku njigiriza eno ey'abantu gye bagunjizaawo leero. Yogera bwogezi olw'okukkiriza olabise kyonna ky'oyagala. Yagamba nti ebyo ebinyigiriza bye neenyumirizaamu kubanga mu bunafu bwange wendayo ddala nti ndi munafu ate ndi w'amaanyi mu Kristo. Byawandiikibwa bingi nga abaweereza abaleero tebasobola bisomera Bakristaayo, nti Katonda asobola okuganya okunyigirizibwa mu mbeera ey'okulumwa mu mubiri, mu mbeera ey'okusoomozebwa mu byenfuna, mu mbeera ey'okukkiriza obutabanguko ne bubeerawo, naye nga ye alina ky'ayagala okuggusa oba okumaliriza mu bulamu bwo oba mu bulamu bw'abo bonna abakkiriza. Nti emitawaana gyonna gye tweŋŋanga Katonda agikozesa olw'ekigendererwa kye, era ekigendererwa ekyo kya bulungi. Mu Zabbuli 10:19 olw'ensanvu paka 8 Dawudi agamba nti kyaŋŋwanira nze n'ennyigirizibwa ne ntegeera Katonda. Dawudi bw'atyo bw'ayogera. Kati bw'osoma ate ekyawandiikibwa ekiri mu Balumi 8:18 kyo kigamba nti mbala okubonaabona okw'omulembe guno oba okubonaabona okulw'okaakati okubanga tekwenkanankana kitiibwa kitulindiridde mu Kristo ekinaatulagibwa mu maaso. Bye tuyitamu bassebo ne bannyabo si bya lubeerera. Mu nsi eyagwa osuubira embeera ey'okubonaabona, mu nsi ekyalimu ekibi osuubira embeera ey'okunyigirizibwa. Mu nsi eno Mukama waffe nga tannaba kubanga atuula ku Namulondo e Yerusaalemi, kiki ky'osuubira eky'amaanyi? Okufa kugenda kubeerawo, okulwala kugenda kubeerawo, n'ekirala embeera ey'obunafu ejja kubeerawo ng'obunafu we buli. Naye ekiro ekyaddala nti ebintu ebyo byonna singa biba bibaddewo, oba kulumwa oba kunyigirizibwa okw'engeri yonna, Katonda aba abiganyiza okufuna endowooza yaffe oba ffe okuumira endowooza yaffe uye. Kumanyira ddala nti si ffe abeefuga wabula tuyina Katonda akola ki? Akwasaganya ebintu byonna olw'ekigendererwa ekisobola okuba nga kisukkuluma ku ekyo ffe kye tutegeera mu kiseera ekyo naye nga kya lwa bulungi bwaffe. Balumi 5:3 paka 5 lugamba more than that, kusukkuluma kw'ebyo tusanyukira mu kubonaabona kwaffe nga tumanyira ddala ti okubonaabona kuleeta obugumiikiriza, era obugumiikiriza buzaala embala, era embala ezaala essuubi. 5 era essuubi terituyiwa kubanga okwagala kwa Katonda kuyiriddwa mitima gyaffe olw'Omwoyo Omutukuvu oyo yatuweebwa. Kati tunuulira layini eyo kuviira ddala ku nnyiriri 3. Bayibuli etulaga nti tusanyukira mu kubonaabona kwaffe. Kyekisooka lwaki? Kubonaabona kulimu akalungi akakulimu. Agamba nti nga tumanyidde ddala ti okubonaabona kwaffe kuzaala oba kwolesa obugumiikiriza bwaffe. Obugumiikiriza ne buzaala ki? Obugumiikiriza bwaffe ne buzaala embala. Embala neezaala ki? Embala neezaala essuubi. Kati essuubi
ate bayibuli etugamba terituyiwa oba terituswaza, kubanga essuubi eryo si ddala essuubi ya Kristo. Ebyo byonna bituukirizibwa mu bulamu obw'omukristaayo. Obadde okimanyi, obadde tokimanyi, ebintu ebyo byolaba nga bize biriko ekigendererwa emabega waabyo. So togamba nti no oba nina okukkiriza kutono oba waliwo ekibi ekiri mu bulamu bwange. Ebyo byonna bisoboka okubeerawo ng'omuntu olinayo ekibi, kisoboka kuba Katonda abonereza abaana be, nabyo tukimanyi bayibuli ebiraga. naye ebiseera ebisinga tebibeera ebyo. Katonda ayagala tufaananya mwana we Kristo Yesu. Yali mukakamu, yali wampola, yali obulamu bwe yasalawo okutambula nga yabwesiga nga buli mikono egya kitaawe. Bakolosaayo 2:4 egamba, who now rejoice in our sufferings. Kaakano nga tusanyukira mu kubonaabona kwaffe, for you, ku lwammwe, and to fill up that which is behind, n'okujjuza ekyo ekyasigalira bwe tutunuulira okubonaabona kwa Kristo mu mubiri gwange. Pawulo alaga nti ebintu bino si bipya, ate tetulina kulowooza ate kintomedde kivaawa. Bw'otegeera gye kivudde okole ki? Oyagala tegeera gye kivudde okole ki? Peetero 1:13 egamba, naye mmwe musanyuke kubanga mugabana mu kubonaabona kwa Kristo, nti olwo ekitiibwa kye nga kimaze okulagibwa mulyoke mujaguze, mubeere n'essanyu ery'omuyiika. Kaakano bwe mubeera nga munyigirizibwa ku lw'erinnya erya Kristo Yesu, mugwanidde okuba abasanyufu, kubanga omwoyo w'ekitiibwa era owa Katonda atuula ku mmwe, era ebibi nga bigenda mu maaso n'okuba nga biboogerwako. So bayibuli etugamba nti tusanyuke kubanga tubonaabonera wamu naani? Ne Mukama era ne Kristo. Era mu kubonaabona kwaffe tugulumiza Katonda okuyita ne mu kubonaabona kwaffe. So gwena ayinza okuba nga olya bino nga biryanga ebipya mu matuugo. Ezo nnyiriri ze saawandiika, ezo nnyiriri z'otaawandiika, te n'abaaziwandiika tebaziinaako buyinza, nabo baaweebwa ebintu bino okuba nga biwandiikibwa. Teri n'omu ku ffe asobola kuba nga yeegulumiza waggulu wa bukulu bwa Katonda, wabula ffe ffenna tugwanidde kubanga tukakkanyizibwa wansi w'obukulu bwa Katonda n'ekigambo kye. So oyinza okuŋŋamba nti oluganda mazima tomanyi wa wendi, tomanyi kino nkibaddemu myaka emeka, tomanyi abantu abo bankola batya, tomanyi bwe mpulira, n'ebisigadde biyinza okuba nga simanyi. Abala bagamba ffe tuli bamulekwa, nafiirwako omwami. Abala nabo bagamba ndi kino kiri bintu bingi, era teri n'omu ku ffe asobola bigonjoola, naye tuyina Katonda ow'amaanyi akola eby'amaanyi. Wonna w'oli jjukira nti nga Spurgeon bwe yagenda maaso n'okuba ng'ayogera, yagamba teriiyo ekimu ku ebyo ebintu ebinnyonnyola Katonda y'ani kisinga kuba nga kigumya nnyo eri abaana ba Katonda ng'ensomesa ey'obukulu bwa Katonda. Kubanga wansi w'okunyigirizibwa okw'amaanyi, Spurgeon yagenda maaso n'agamba nti abaana ba Katonda bakkiriza obukulu bwa Katonda bwakiteekateeka ekyo olw'okubonaabona kwabwe, era obukulu bwa Katonda bufuga eri ebyo byonna bye bayitamu, era obukulu bwa Katonda bubaawula. So simanyi njiri ki gye mubuulira abantu, naye kirungi gwe alina abuulira enjiri n'ogamba omuntu nti okulokoka olokose, naye ate saagala weewuunye nga ofunye embeera ey'okusoomoozebwa. Tolowooza nti eno gy'ozze bukkiriza Yesu byonna eby'okusoomoozebwa nga bikomye. Ekikulu kiri nti bigenda kweyongera bweyongezi, wabula ekyenjawulo togenda kuba nga weerwanira, ogenda kukkiriza Katonda mu masekkati g'ebyo ebikusoomooza kubeera nga yakutemera ekkubo. So bye byenjagadde okwogera ku nsonga eyo. Mulowoozenga byonna okuba essanyu baganda bange bwe mugwanga mukemebwa okutali kumu. So kwonna kuyinza okuba nga kw'olimu oba kukemebwa kwa mbeera ki, ogwanidde kutegeera nti okugezesebwa okw'okukkiriza kwo kwa kuleeta bugumiikiriza mu ggwe, kunywerera ddala ng'amaaso go ogakuumira ku Katonda. Mukama nga bw'ali ow'ekisa, nsaba akozesa obubaka buno mu bulamu bwo
bukuyambeko kubanga bukugumya kuzaamu amaanyi n'okutegeera nti tetusinza bukulu bwa sitaani, tusinza bukulu bwa Katonda oyo ali ku ntikko y'ebintu byonna, yatonda eggulu n'ensi, ayimirizaawo ebintu byonna. So tulekerawo okubeera nga twesalirasalira amagezi, twetemera amakubo, twesige Katonda. Kyonna ekiriwo akimanyi, era ne masekati g'emitawaana tuli bawanguzi n'okkirawo okuyita Mwoyo eyatwagala. So bw'oba olumizibwa, bw'oba olina osoomoozebwa, tekitegeza Katonda takwagala, awo wenyini akwagala. Bw'oba mu ssanyu ate era naawe akwagala. So ye Katonda atakyukakyuka, ffe tukyukakyuka, embeera zaffe zikyukakyuka naye takyukakyuka. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna abatya era abagulumiza erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina.